Sawa TV ze Kenya ze Uganda jende muli mutya je tuli mwaka tuguyiseemu tutandise mwaka mupya bintu bingi badde bigenda mu maaso badde obuuze ku maaso g'abantu emyaka tebagiyitamu emyaka gisigala gyegimu just enamba yayo yekyuka tosobola kuyita mwaka oba oguyiseemu kyakitegeeza ofudde oyitamu noswi nga tetukyakulaba emyaka gisigala gyeddiŋŋana ebbanga lyerimu tebakyusa time mpozi ya Ethiopia yaokana nezaffe those are just numbers tomutya osigale nga muli kumulamu ati mwewaga 2022 it's been good and even this one is still good because we are the same people talking. Omwaka 2022 wakolamu Oluyimba ne Shiba maddamu Oluyimba lwa Fred Ssebatta. Abantu ne babakuba nnyo ne bagamba munoonye project y'omusajja Oluyimba lwadde for over 20 years ne mugenda mu luddamu ne muluzannyira naddala kyewalukola buli omu yasigala akwewuunya. Bannange nga yeewuunya ate kati lwe naddamu olutali lwange ate lwakirubeeranga luli. Of course twaluddamu tosobola kukwata original n'okwata n'oluzeemu ne lufaanana nga luliyo lwaki oluddamu lulina kuba lwa njawulo so kwaba abakomentinga kyogaa tekuliiko abo alwagala nanti nziramu nawe kankubuuzeeyo ku bakomentinga tekwaliko abo alwagala bayinza okuba kwe bali naye abasinga balukomplainingako nanti kyembadde nkubuuza wetugendako saawa zino nga kuliko abalwana onsasula mmeka tusibeewo no abantu nanti kyembuuza nti abantu abakomparinga baba bagamba nti lulungi si bantu but it's a game of numbers. It's a game of numbers. So which game of numbers have you gone there right now? Omanyi Oluyimba gye lutuuse anti tali 100 ekikulu this how it is woba oddamu Oluyimba tekitegeeza nti nooli competinga. So this is some things are so intellectual even towards even in Nebanamawulire journalists because they are not in that route of education. You get so this is music. Music is a different thing. Music tunda ku business wise you can do something that twagala kibeere ekyo mukyogereko lutambule because if abali intellectual tuyinza okubasa naffe tuyinza okubasa be batusomesa eri temubaayo biyinza okuba ebirala naffe nga byakubazannya bongo namwe bemubeereyo ne mujja bayinza okulanga kuba it's your game. Yeah? So we could have repeated that song because we wanted you guys to talk either bad or good and you know that either it's a good or bad it's news, right? So for us what we always want is news. Oluyimba lukole lutya lubeere supplying there okitegera so ekikulu ffe tuluvaayo ku bakomentinga kasita aluwulidde ffe twagala views ye lubeere tusasulwa lwaki bakomentinga baga wayagala ddala okuyimbanga Fred Ssebatta okuyimbanga kati ogambe kati kankubuuze bwe mba nayagala okuyimbanga Fred Ssebatta kiba kitegeeza era twakikola perfect kati simanyi lwaki bamugamba twakikola ate No, that's not my song. It was that's not my song by the way. It is a cover. You get it's a cover. On their cover akola kyalowooza obaddamu ngoli baddamu kyanjawulo kibola naga ebino ebintu olumu abasinga obungi bafanzi bo tebakimanyi ne bannamawulire so kibola nze ndyoke nze nkimanyi kyenakola oyogedde ku kigambo intellectual twogereko ku ownership ne copyright Oluyimba luno abasinga bagamba muno maybe ekyalo bakozesa eto because temwafuna permission ku luddamu n'ebintu ebifanaganako ebyo did you seek permission? Permission wachechi okay right bananyine Oluyimba music is a wave so long as Abagambe twaddamu kiri kyennyini sikirizibwa kwatibwako sikirizibwa kwatibwako emanzizemu kiri kyennyini kasa mugambe Andre yaddamu ng'ekyoli it's just like a cover. This ain't actually when some people are charged to karaoke but covers as long as you know the owner of the song you are allowed to do whatever it is but this is a project for towards Yuga Tunes project you get so it's a Yuga Tune project so try to know kwagala kiringana bibaga why no Oluyimba Jerry osobola tukola kya siraje tukola kanyimbe because that's not my style that's not me I had to do it
on the other way around nga expectinga nyini Luyimba singa nayimba nganze nyini Luyimba yandinyize naga abana bono nenyimba za because he owns the copyright because that's the way how copyright is igwo yagalanze nyimbe nganze nenze ndi wa mulembe guno siri muntu mukuru ndi mwana muto okitegera music kwange omutunulya wa two different way from the other one so we tried to all we wanted to do was like to purify or just fuse some beats but the words and the style had to remain because that song has a copyright to the owner so the owner yandibadde unatusuwinga lwaki olimba lange mwalukyusa nnyo ya mwagala kubuzabuza abafaani bange so this is why we had to stick it to the same words, same composition, not to change anything because it's not our song originally. But the copyright, how we signed is it called a split sheet? Balance sheet. So split sheet, signing off split sheet. Nyini Luyimba sinze Abagambe obutagenda kubinoonyerezaako bino si byakusoma so split sheet split sheet is just when you obereeyo mu mulimu gwe nga kyekigambo kyemukozesa tekiyitaaga genda soma temusoma kati wagisayininga yo I'm telling you listen nakugambye Nyini Luyimba beba Yuga Tunes eyalu composinga Nyini Lwalu alinako obuyinza copyright yalina okukkiriza access Nyini Luyimba gwe mumanyi omukadde owulidde nti namanya nyiza okubasiga jukenze banga jangu oyimbe because siri wa generation yeyo so I had to copy and paste exactly how it was compositionally oba composition imitation okitegedde byonna byemujotegeera mu ngeri y'ocomposinga kyenali nokopa neshibanga ino kopa ekyo tugane bambye okono n'olimba lw'omusajja newankubadde ffe baatuwa bwino oba n'omukyala alimu ola sijjukira nabaalimu kati weewuunye kyobanze bampita kuyimba buyimbi bagandwe wangi waliwo biibyeko nga ebiriwa bino which song is this this song is of late 90s so we want you to do exactly this I was like oh no problem shanzo omuyimbi nga lwaki seyimba so mwali mwagala nkwata olimba lw'abandi ndwonoonye oli Nyini Luyimba mugane nokomentinga ssebo ngende mu komera nti nalwonoonye kati ndoza muyize no whenever you do your own thing you have to do it for yourself and take care of yourself first God begins and he okitegeera olikola ekintu ng'olowooza simaye bagenda commenting asimaye bakubye ebibakubye gwe gwalina enzikiza gwe yakiwulidde obinze ndaba kiryoke because all I wanted was to do my job and you commenter oba commentator olina naawe n'ogenda n'ocommenting that's your work either you comment bad or good because I have to expect you commenting good or bad because that's your work so my work was that kati gwamanyiza mbikulekera tuyingidde 2023 mu maanyi era nga ebimu ku biyingidde 2023 ye bebe ku list ate ng'ogijjeeko eyo waliwo ne list endala eya price tag eyavuddeyo kumu abayimbi ab'enjawulo as an artist abaddewo ebbanga eddene ennyo obadde olina price tag gye bakubuukingirako kimanyi oyinza okwagireko bati wagirabyeko what is your take eri promoter oba omuntu atali muyimbi okuvayo n'ateeka price tag kugwe oba ku bayimbi n'agamba muno Daddy Andre million 2 oba Daddy Andre kakadde kamu sisobola so the list I can't sisobola Abagamba the list is big endala ekyafu tebakulimanga nti no the list is big omuntu aba akuleetedde list takulimanga nti no wali akyaliwo alekerawo okulowooza ebirowoozo ebirala ebirowoozo bye yabawadde byebyo nze tasobola kunteekako lwaki man I'm a young generation bro yali ateekako bantu babakulu bakuze nabo bamanyi okay here actually the people that you think that they are promoters they are not those guys are demoters. What do you mean by demoters? These guys they bakola ebivulu they are bivulu organizers events organizers so because nti okusomewa mwe mwasoma nnyo naye temwategeera oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo